Kadaama TV tutwala okulabula kwaffe oba okweyongera okugamba bakadaama nti tokkiriza kukola mu nnyumba boosi atayagala obeere ng'okozesa essimu. Essimu eno kintu kya mugaso nnyo Kadaama, ekisookera ddala okommunikeetinga n'okumalako Kadaama stress. Ensonga lwaki munongoosereza gavumenti gy'egenda okuleeta ku bakadaama. Twagala ekintu kye bayita essimu kibeere nga kintu kiri very important ku bakadaama bano. Kuba ky'ekintu kyokka ky'ayina, ky'ekintu ekya value ky'ayina ky'asobola okuddawo n'agamba kanjogereko n'ono njogereko n'oli, ngende ku YouTube nabe ku kintu nga kino, kwegamba n'obeera nga weggyako stress. Niye obulamu bwa Kadaama ng'ali awo nga tayina ssimu, atudde butuuzi ne mu ddiiro temwagala atuulemu, temuliimu TV, temwagala atuulemu kubeera ng'alaba TV, temwagala atuule mu ddiiro kubeera nga abeera ne baba omukazi akiraba bubi. Nti essimu Kadaama ono asobola okubeera mu kisenge kye ng'ayina essimu ye, bw'abeerawo ne ka wifi ye singa nako mubeera mukamuwadde, asobola okubeera nakolera emirimu mu bulungi just ng'ayina essimu. So twagala okubeera nga tusaba gavumenti mu nnongoosereza ejja oba mu kukyusakyusa amateeka agajja, ekintu eky'essimu bakiteekeko essira ng'osoose n'oba ku musaala n'ebyobulamu. Omusaala, ebyobulamu n'ekintu eky'essimu. Communication kintu ky'amaanyi nnyo. Era bw'olaba nga boosi ayagala okuggyako essimu, bw'olaba nga boosi atayagala obeerenga na ssimu, manya boosi oyo ayina ebintu by'ayagala okubeera ng'akukola. Kuba tewali nsonga lwaki omuntu abeera na ssimu. Olaba na wano e Uganda abakozi okubeera n'essimu, omuntu osobola okubeera n'essimu n'ayogeranga n'abantu. Ate ffe wano e Uganda tekitulya na tulya nti omukozi alina essimu. Kuba tekitwala nti ky'ekintu ekiri nnomu. Naye weewuunya Omuwarabu engeri gy'atandika okkayanira essimu, engeri Omuwarabu gy'atandika okugamba Kadaama leka ndabe essimu yo, leka ngiceekingemu, ogiceekinga, nze nceekinga mu yiyo. Era nsonga kiggwe lwaki oyagala nnyo oceekinga essimu yange. Kuba otegedde essimu yange ebikwatamu byonna byange nga nze. Gwe bw'oba otya bbaawo, sinze sigamba nko okufuna bbaawo mwenzi gw'oteesiga. Okitegeera? Waliwo abasaba nagala leka ndabe oba okommunikeetinga ne gundi baba oba oyaga okommunikeetinga n'abaana bange. Gwe lwaki owasa omuntu gw'oteesiga? Lwaki obeera ku bunkenke? Lwaki obeera mu bufumbo bw'obunkenke? Era lwaki gwe oyagala osoma emmeseji zange? Tweyazike, gwe mpe eyiyo nange nkubeemu eyange. Okitegeera? Babeere nga okugamba bwe bakuba bajja essimu yo bwe bakuba bajja kufuna nze, nange bwe bakuba bajja kufuna gwe. Naye bw'obeera gwe tosobola kumpa ssimu bw'oba tosobola kumpa ssimu yo n'embeera nayo, nange tewali nsonga lwaki nkuwa essimu yange n'obeera nayo. Tugenda baleetera olutalo olwabaddewo, olutalo olw'amaanyi olwa mama ng'asaba Kadaama essimu ye nga ye yeekwasa, ayagala kulaba bifaananyi by'ani, ayagala kulaba ku bifaananyi by'abaana ba Kadaama. Kugamba owulira reasons ez'ekidongoze nnyini. Kuba gwe engeri gy'okaayanira essimu ya Kadaama nti oyagala kulaba bifaananyi. Lwaki oyagala ogenda mu bifaananyi bya Kadaama? Kuba mukimanyi nti bakadaama balina ebifaananyi byabwe nga tebali mu sharia, tebali mu ngoye empanvu, ng'ayambadde obugoye bwe, naye bw'awulira nti nayagala ayinza okwekubya ebifaananyi mu kisenge, nga ye bw'awulira nti kino kye njagala okubeera nga nkola. Ate nga right ya Kadaama. Kuba ogenda ebuwalabu oba togenze mu kkomera, nina okukola ebintu bye njagala kasita mbeera nga sexposinze ndabika yange eri bbaawo oba abaana bo, then nsobola okubeera n'essimu yange nga mulimu buli kintu. Kuba essimu eri private, kyobola nga ne kuliko ne kodi, naye gwe engeri gy'ojjako Kadaama essimu. Katusooke tuwulire olutalo luno lwabaddewo wakati wa mama ne Kadaama ng'amusaba essimu ye ku mpaka. I'm not going to give you my phone. Please, Mama, this is enough. I do whatever you tell me to do, but leave my phone alone. Are you tired of me working with you? If you say go to Mama's place, I come here. If you come and take me, I go there to your house. Yet I'm supposed to work in one house. I work. I don't. No problem. Mama or no problem. But leave my phone. I will do whatever you want to tell me to do. Leave my phone. This is enough. What you've checked is why enough. The problem? The check for telephone for you. Why do you check? Do I check your phone? Do I check your phone? I don't check your phone. Check for me? Yes, do I check? I used my money to buy this phone. I'm tired of this. Okay, Brucey, أنا خبر nothing
photo the home, nothing photo the baby, nothing photo, nothing. صح? All nothing. صح? Yes. This is a problem. The policeman outside in the Uganda. The policeman إذا يشوف تليفون مال أنت فوتو مني I don't problem. No. Here I don't put the photo I have for Uganda. I have photo for my kids, for my friends. I don't have your photo here. I don't have the photo for you. I have my own photos for Uganda, for my friends and for my kids. But for you here, I don't have your photos. Why should I take your photos? Why? Okay, no problem. Why أنت ما يعطي photos? Why problem? أنا بشوف kids. I have my privacy here. I have my privacy, which I don't want you to see now. I have been doing whatever you tell me to do. I do whatever you tell me to do. Every time press phone. It pains me also. Yeah, I need privacy. I'm not a bad person. I'm a good person to you. I do whatever you tell me to do. Yeah, no problem. You tell me, Prosi, go to Mama, I come. Prosi, go to this side, I go. Okay. I do. But please, this is no problem. enough. No problem. Just let me be with my phone. You tell me, I will do whatever you want me to do. But my phone, no, enough. Mama, I've been a very good person to you. And I do whatever you tell me to do. A day I asked him the phone, I gave you the phone. Now again you're asking me for a phone. No problem. Why problem? No problem. No, enough. Let me be with my phone. I'll do, unless if you don't want me to come and I help here, Mama, I'm there. شوف أنا أخبر أول nothing photo home and all family. I don't have photo for the family. Your family, no. I don't need the photos for your family. Why should I do it? The photos I have are from Uganda with the friends. Only. Here, your family, I don't have your photo. Why should I put? Why problem أنت no بشوف أنا for you baby for me for you. Why? Baby for you? You need check the baby for you. I check the baby for me? For you. Yeah. You maybe show the photo. Why problem? But you know my babies already. I gave you the phone, you checked. Now, these are all the photos you saw last time. Since they went in the village, I don't have their photos now. These photos I have are old, very old. Yeah, yes, madam, please, let's be good. You be good to me, then I'll be good to you. Because I have no problem. Okay. أنا بقول هذا أنت معلوم الله صح ولا لا؟ Yeah. الله. Nothing هذا أنت good أنا good, okay? Yes. But the phone, let it be. It is my phone. Let it be now. Mama, I do whatever you tell me to do. Humbly, I'm humble to you. I do nothing like. But this phone, no, really.